Okusookera ddala njagala kwebaza buli muntu asobodde okubeera wano, bannamawulire abooluganda ba artists mwenna mwebale kubeererawo radio. Nze eva na ekintu kyenjogera nti mu nsi mubaamu abantu ab'enjawulo, mwenna musobola okwawo nga mukola omulimu naye nga mumwe mulimu abaki ab'enjawulo. Nze mu kaliya yange nina abantu bendabye nga banjawulo. Ninamu omugenzi Filtaya, ninamu omugenzi Okafeero, ninamu kojja wange Moses Matovu, mwalimu radio, waliwo ne Joseph Mayanja, waliwo abantu nina abantu bange bawera ng'ekkumi naye nga banki Uganda esobola okutwala emyaka n'emyaka gisukka mu 10 nga tezeemu kufuna radio. Era bakutuma essaawa eno nti genda ne oba ne ssente mmeka ne bakutuma ne bagamba genda otukolereyo radio. Ssente zisobola okuggwako ne banka ne bagiggala nga tofunye ekintu kye bayita radio. So ekyo tukituyigirize ffe nga bannayuganda okutwalira wamu. Nja kwogera bannayuganda at large tuyige okwapreciatinga abantu abakoze ebintu ebyenjawulo. Kuba nzijukira radio we yafiira yayinamuko ku ngeri yayinamu ne ku busungu, kubanga yakizuula ng'akola ebintu ebirungi naye ng'alaba tasiimibwa. Ffe ng'aba artists tufuna nnyo obuzibu, si ffe ffekka, bonna abantu abakola ebintu ebirungi. Kobeere gwe munnamawulire, oyinza okuba ng'olina media house gy'okolera ng'olaba okola ekintu ekyenjawulo, ng'okola ekintu ekirungi naye nga tebakwapreciatinga. Okitegedde, kijja kukuleetera obuzibu, ofune ne depression, otandika okukola decisions enfu. Bagambe nti nno Seeguya yabaaki, biki bino byayogera, ye lwaki yeeyisa bw'ati, naye nga Seeguya tafunye kusiimibwa kuli kwayagala. So radio yafa nga Enulaavu ate tagirabye. Enulaavu yali takoze eki, tagirabye. Nze era we nafunako idea nja kusaba ba artists abalala n'abantu abalala ba well wishers mu industry yaffe, nga na idea gye nali nfunye eyo ku appreciating omuntu ng'akyali mulamu. Nagiraba bwe twakola show y'omugenzi Eri Wamala, twamusiima, twakola show yali nnungi nnyo ku Serena, ffenna ne tuyimba ennyimba, abantu ne batuula ne banyumirwa nga tuziyimba basituka bazina. Naye nze bwe nali nnyimba ne ŋŋamba nti kale singa tuyimbye nga Eri Wamala atudde wali ng'ayambadde suuti ye kwolwo tayimba, tetugenda kuyimba nnyimba ze, buli omu awe testimony agambe nti nno nze wakola bw'ati, ne bw'obanga oli si muyimbi kuba abantu bangi nnyo yakwana mukyala we lwa nnyimba za Eri Wamala. Naye nga kati bujja oli ne mwogera kyakoze ng'akyasobola okulaba, nze ndowooza kiba kimwongera okuba obulungi n'okusanyuka. Abasajja ba Moses Matovu balina bye bakoledde industry eno, beetaaga okusiima nga bakyakola ki. Kakati tetwafuna mukisa gusiima radio, naye nga radio yadduka emisinde mingi n'ayisa n'abaamusooka mu industry, yalina okusiimibwa bambi. Naye kale katumusiime bwe tuti, tunagenda nga tumusiima bwe tuti, kijja kuba n'abalala basigaddewo amaanyi okutandika okunoonya okukola ebyenjawulo. So si kukola bukozi kubanga banoonya ssente, wabula okukola ebyenjawulo. Njagala okwebaza family ya Moses Radio. Family z'abayimbi ezisinga tufuna obuzibu baziba celebrities ezisinga nti mulemererwa okuhandolinga ebizibu bye muyina oba ebijja ng'omuntu avuddewo, ne bigenda mu media ne tutandika okunenya abamawulire, kumbe ffe tukwata obuzina bwaffe ne tubuwaki ne tubwanika. Kakati abantu baffe betwagala ennyo, betukayiminga tubaagala nnyo ne tubamalamu respect. Okitegedde, kubanga kati gwe bonooleeta eggulire, ye Keitha ayagala eggulire kubanga limutundira, afuna abamulaba. Okitegedde, yo omulimu gwe kukola ki? Owa famire bw'okireeta n'okisaawo nti yalina abaana 8, kati ye munnamawulire lwaki omunenya okukifulumya? So kirungi nnyo okuba nti nno ffe baga twekisiza akola ki? Akira tunamma. So nebaza nnyo famire ya Moses Radio, cause up to now tetumanyi radio yalina abaana bameka. Mukikuumye bulungi, mwebale nnyo. Nze sife tetumanyi, tegedde tetumanyi yayagala kwani,
kubanga ugenda n'olabanga yayalako olugundi onayogedde namwantu gundi akabye gundi akoze ati kati trending up nga respect yaffe ekoze eki nga beefudde nti ebyaffe byanjawulo nnyo nga naye tosangayo n'abalala si bayimbi naye nga nabo byebimu byebakola ki byebakola bannamawulire mukama yebala olunaku luno nze era nsaba nnyo president kirungi tukuze ffenna twayingira ffenna industry omwami kyewalyanga ono tusobola okuba ab'omukwano tubanze nzikiriza nti abayimbi bannamawulire ba DJ taata waffe y'omu ne maama waffe yatya y'omu tuli ba Luganda omu asinga ku munne bukulu ono kati gwe n'owa ekitiibwa nti ono ye gundi ono yakola bwati ne bwati tusobola tulina emboozi ennungi gye tusobola okuguza abantu baffe era ne bagyagala tulina ebirungi bye tukola ng'abantu era ebisobola okutambula ne tukola ki mu bufunze tusobola okuba ab'omukwano ng'omulimu gwe munnamawulire ngukwanguyiza nze nga nze wonsanga wonna naye nga naawe ogwanga okukola ki mu mupiira waliyo kye bayita star protection waliyo Mesa ayinza okujja n'akoona omwana ref najja n'ayogera naye namugaya oli senior tokiddamu ekyo si kirungi kati akaana bwe kafubutuka ni kaga kankube Messi n'akawerawo red card ko n'atakawana budde bukola ki ba protecting kubanga Messi yafuuka ekyomuwendo eri ensi ye oba eri abaaki oba omuzannyo gwennyini tuseerera naffe olokola ensobi sobola ogikola nga nene nno Leko jangu segwena janga ne papa chiwakoze kino bakikoze olebwabo obani naseeride naye mbikaako nyamba tukikiriza kisoboka noga akale Zey Moses Matovu emyaka gye n'ebbanga ne byakoledde industry yaseeredde mu ngeri eno bweti naye kali star protection kakole ki kabeerewo so mbasaba tutandika okuba ab'omukwano tumiitinge nga sikwekanga jo okubira essimu nga siti anti aŋŋamba kireero okitegedde tulina emboozi ennungi bangi muzeeyi tusobola okutula ne tunyumya emboozi naye nkuwa emboozi ennungi abantu ne bakola obuyinga nabadde nkigambako olupijjo ng'alina byanga ne mugaa tufuna obudojje tunyumyemu emboozi ennungi bino ebirala bimu bikaddiye Misaki yayagadde gundi yagize bwati yakoze bwati ebimu bikoze eki babirabye kuba nabo bennyini babikola biraga nabo bennyini oli akiraba naye nga naye yakikoze eki yakikoze ggulo so industry yaffe ebadde esseemuko olw'embeera nti abantu badde basusse okumanya ebibi byaffe naye ate tusobola okugisitulira wamu ate nakano ke tuva mu covid ne tugisitulira wamu ne tugenda mu maaso ate ne twagalana ne mufuna ssente naffe ne tufuna ki ne tufuna ssente so n'olwekyo mpuuzika ŋŋamba mwebale nnyo aba famire ya Moses Radio mwebale nnyo bannamawulire tweyongere maaso n'okusiima radio ne festival gye bagambye abakulu nze ndowooza kirungi nnyo era kikolera ddala mukama abeere nammwe tusinkane